Gaye mutulaba madam tukwaniriza. Nange nsaba. Webale kubeerayo. Amina. Webale kunyirira. Kale. Amanyi tugalaba. Webale kuteekawo mbeera. Amanyi tulina okugabalaga. Tukola mwebale tuwagira. Kakati wali watusuubiza njukira ku interview twakola tugenda kubuggulawo amaduuka ag'enjawulo. So fale lino edduuka erisoose. Yeah, this is our first branch. Kati egenda okubeera main branch oba waliyo ekintu ekirala? Main branch we wanted a bigger space, but fortunately this is what we got. Kati tujja kuba tugenda ne wano mpola as we are getting somewhere better. Kati abadde nga batasobola kukufunanga online. Kati kekadde babe nga bajja wano. Abadde batasobola kufuna online we Chiwatule just opposite Shopwise. No. Yeah. Because no guludda. Chiwatule Nigeria Ntinda, yes. So kati batuuka ku Shopwise. Mutuna ku Shopwise then urbanizing in maaso yayo. Kati togera ku duuka lino ngadde. Idea yavudde wano gannaye. Abantu bange lokamba yemu. Ekisaka kya byonna remember we were working from kati nga client ayagala kujja ewaka ate nga tekigata bulungi security and privacy. Nituga nsoke tufune display center for the clients who can't access our home. Nebajja wano. Kati knowledge yavudde wakwanda ba set up bulungi nnyo like engeri gye wabupanzeemu. Knowledge who is behind this? Don't forget that we are called urbanizing. Toyota we don't favor. Kakati so tuogere products ezigenda singa okubeera wano. Products zonna weziri. Zonna nga muzi. Tuyina peanuts, tuyina hard corns, tuyina daddies, tuyina cookies, tuyina cakes, tuyina pancakes, tuyina bread, buns. Kati abantu abakasitoma abo n'abantu abagala okutestingako basuubire kira si kibaba basuubira era ekyenjawulo ekijja mu mwaka guno. Ekyenjawulo ekijja kintu kyekisooka. Ekyenjawulo nti twafunye location ne tugibalaga yino urbanizing. Ekyenjawulo ekirala nti a client abadde atukubira n'atugamba njagala cakes naawo. Zizino, yes. Ebyokulya byonna bibino weebiri. Ekyenjawulo ekirala nti kijja kwanguyira nze ne client wange okuwuliza to connect to meet. Now we have a location. Then we didn't have a location, but we now have a location. Okay, kakati n'ensonga endala njagala okubuuzaako. Kakati waliwo client abadde nga ye yamanyira kiri eky'online. Kati tusubire bakasitoma togenda kuba basindike. No. Yena decide gy'ogidde kisoke. Anedda. Aba online. Era when they come to us online, basookera ku ffe. When they come here, era baba bafuna ffe bantu bebamu. I am now based here. Okay. Kati okusubira togenda kuba obeerawo wano. Yeah, Wendy. 24/7. Yes. Ati waliwo omanyi ojoga nti ngenda kuwalekerangawo omwana nze nkwasaganye ebirala. Ate waliwo kasitoma ajja n'agamba nze urbanizing yennyini. Urbanizing wali n'ennume y'akyalo omulabyeko? Nnume y'akyalo ngenda mulyako naye. Wetuli we are here. Nende kyakimenyewo okubuuza. Nnume y'akyalo video empya eziziwo ng'obadde talabika. Kyabadde yalwalamu. Ogenda mubuuza. Ogenda mubuuza. Lately everyone is complaining about him. Yeah. Naye amanyi bwe tuba tuli bantu bakulu olina ebintu by'oba ng'oyitamu ye alina embeera ze ye nga twamusangira ate ne kati alina embeera endala bwanjawulo aba alina okubalansinga watufu alina okubeera. But I guess he will put himself together. Kakati tulaba abantu bangi nnyo abazze olunaku walera okubeerawo ng'oloncenga edduuka lino. Tugiyite nti abasinga mikwano famire babamu ba clients bonna byonna mulimu family members tebanajja n'abantu bakyajjira ddala. Enkuba etonnye abantu bakyajjira ddala mulimu family members. I have my clients here, I have my friends, like everyone is here literally. Everyone is happy for this. Kati tusulire products empya. We are going to introduce a lot of new things. Bajja kuba babiraba. Tugenda biteekanga eri nga mubijja nga mubireeta wano. Enjukira nti kati abaana bagenda kuddamu. Abaana bo baleke. Tuweereza abazadde. Abaana abato abazadde tugenda bakolera ka package nga ka ssente ntono naye nga buli mwana yenna afuna. Yes. Kati ekitegeeza banguwe bukyali bajje babe. Banguwe nga bukyali tugenda kapostinga nga leero lwakumeka Sunday. Eno week nga tenaggwako. Before we enter into February after elections tugenda kateekayo. Bano abatulaba urbanizing kati
edduuka weeriba ne osobola okujja nojja ne weebuuzaako waliwo abaagala okuyiga bayirawo kuyiga basooke bampemu obudde butono balina bangi bangi ne Karina kusuubiza Karina nagamba nti tugenda kola school so we had to set this up first then kati kyosomero kyetuddako yes abaagala emirimu it depends on what you do apparently we are looking for a baker yes we are looking for a baker and we are looking for a cake designer bobo oli engoli perfect please call us yeah I've seen your sisters around manena nabegamba kama tumuka interview twako ndibane mufaana basi njageza komba nonyeko weba around webali tukola ki abantu babongera okuba bazo kusanga somewhere naga kola halo watakutukanga kwa baza kumba baba gwa yes ili sister ngabana bane wakana oli ayimidde asinga ne wakana azimo ko wakana alright ugambo busembe ba clients sibona abantu ugambo busembe ba clients baffe we are so grateful for your support. Thank you so much for supporting Urban Icing. We are here because of you guys. Temujja Ngoko, thank you so much, and we are promising to give you better services. We have an outlet. You're looking for Urban Icing. We are located in Chiwatule, just opposite Shopwise. Chiwatule Road, Nigeria, and Tinda. Yes, we're just on the roadside. Tujeterezamu mpola. Amanyi ngalabu ate yazanya Urban kale nagero capturing embeera inaenera by the way otulabero kone ku bantu abenjawulo banna ngendabyo MC Kashmir banna abantu beyongeredde tugenda kunoonya omukuumu batubuulire embeera inaenera abantu bachajja wandiyagadde okubuuzaako omukuumu mbeko benkuyitira bityabo banayo batasinze kodda ku byokulya bya most of them have nenda kufunira tutandike nona ali wano tutandike nona mami jangu mama Urban Icing rebele jangu obeko kyotugamba client wa Urban Icing client akali top teyetya nakweta client bange tebetya yatu waliwe okay mama how are you? I'm fine, thank you. How are you? Bitambula Birungi. Bale kunyirira nga mama Urban Icing. What products zibanyiriza wewe? That is. Kati soko wayakira abatulaba. Abatulaba mlemcha, happy Sunday. I don't know if you're watching this on a Sunday, but hi. Come eat our cakes, come eat our daddies, come kunyirira like that. You'll be there and you're saying, oh, you guys, what do you use? We use Urban Icing. We use our snacks, we use everything. So please come to our new shop, show our support. Chiche singo kuumira mu products. Daddies, nachogedde dda. Daddies. Nachogedde. Onayo mutabana w'omwana. Oyinayo. Ndowooza olumuleeta bwoti. Naye ndowooza products yajja okukulirako. Yazeerira. Naye nga sofa osanze otya products za mama Urban Icing? Nze nfunye omukisa nti Urban Icing saagala omuwala olw'okuba waali yawayogere gwe kyowulira nowita poliisi wano saawa eno benjogera nfunye omukisa nti Urban Icing namulya ng'abantu tebanatandika namulabamu abatandikirwako ddala test every time she would go to the kitchen, every time she would bake, she would bring to us and then we give her a kunyo. So I've watched her grow. I'm so proud of you. Thank you. So proud of you. Like from our small kitchen to her talking about the ovens that she wants to buy, to the fondant skills, smiling. So I'm so proud of her, and I wish I could say everything that I have to say. Her journey is grand. Some of you have had the opportunity to join it along the way. So yeah, I hope you stay. Ngena tulabanga tusukulumya okusinga wano nga tufunye chain tuisimanga find us in Tinder, find us here, so just stay tuned. I mean, I think it was at tufunye obudde twebaze mukama Katonda tugenda kikola amina Katonda w'amaanyi tweyanziza nnyo tweyanzike webale nnyo kubanga muwage mama Urban Icing products ze bingi nnyo bikyajja temwebeereko mwekuumireko
bannaye abatulaba abasinga obungi badde bafulolinga page yaffe eya Urbanizing badde balaba nnyo ennume ya kyalo. Ennume ya kyalo nga musanyufu. Ng'otandikidde. Owulira otya okubeera wano olunaku olwaleero? Lwaki affe? Yambi branch engulala mwana wa muzeeyi bataala yaabo nyanze ndabafa abalinga abalinginze ennaku zino. Kuba emikolo gyonna gyenda bandabafa abateekayo keeke. Bantu abalala bakola emikolo bakikola bati. N'okola oda ya keeke nga si ya Urbanizing. Esanyu n'ekifo kyendimu kyennyini mwana wa muzeeyi amataalo ogeraba mataaga kiwaatule duuka lyaffe bwe litibulirabise. Kakati gwe naawe ogenda kubanga obeera oba kasoma baagala okubanga bazze oluusi buli azze okukula nagamba njakula ku nnume ya kyalo. Naawe tukusubire okubanga ogenda kubanga ngenda kubangawo ngenda kusangibwanga wano abadde anoonya nnume ya kyalo wano ngenda okusanga bonna abakyala abakwagala aba sweet flower African beauty abalina bedroom eyes abali wetter than a river abalina enjala megere abalina enviiri eza blonde. Owulira otya okubanga mami Urbanizing omusanga buno obukayo watandika okukwataganya naye yatannaba kubaawo na branches like ngeno kati gwe owulira otya muli kubanga obudde buno kati mufunyewo wasooka wasooka oba azinwooti nti edduuka eppya gakyaggulwawo nagali abadde nga nagamba kadde naye nga sigalinaako new connection naye kinsanyusiza okubanga nange erina eno mba nnina okubeerawo mbanga afunye omulimu okitegeeza kwandipati ya kifo kino. Nina ekibuuzo kye njagala okubuuza kibuuza mami Urbanizing nanga kibuuze ennaku zino clip ezisembyewo positingibwa ku page ya Urbanizing obadde nga tobeerawo kyekyo badde wagendako mukyala mbadde wa mama Nantongo just nagenda kwatakwatamuko ngawo bintu ebi tabeerawo ate musirifu. Every client is complaining lately. netaaligwamu amafuta n'amasannyalaze gatuukisa amangu ago tutandika butandisa tetalizikira tutandika butandisa ale mu kusooka kyekisuubira okubanga kigenda kukola kikuguminga bugumizi kuba n'ekingereza nkitegeera tubugende wa mama Nantongo ate olwayo bulungi oli muntu wange mba nina okwekyangamuuko jjukira n'abaye abajja bakonkona eyo minana nga bukya baba bayitirivu olumuntu wamala kubulyanga ebisi ate nkole ntya mwana wa muzeeyi kale obugambo bubiri busatu oyinza okuweerezayo baclients mpozi mpulirayo abeerijja nga bagamba nti nnume yakyala ekigambo kyamuweddeko amazzi gakulukutira gye gaali gakoze eki katonga yakalirako kubanga oli wakusaidi eri ewaffe naye ate bwe gaddamu enkuba bwe yaddamu otonya gaddakayabwe wamulayiri eri eyaffe kati ye ng'omuntu asooga nti nnume yakyalo bamukwatamu takyalina masannyalaze agamba yayogera ekigambo ng'ekyo gaddawuwe kubanga alinewo omulala gye gadda kitegeeza era ennamba yange nze alina ogikuba okitegeera kati mu bufunze bw'oli tolina gy'olaga siina gye ndaga togejja tokogga naseetinga kintu kyange zamanyi bwe naseetinga biri byange naawe kanize munene nnyo asobola okuyimirira mu maaso ga Urbanizing nenyimirira naye bangi abali talented bempulira abanoonya emirimu bajje bayimirirewo muuko wanze njagala challenges ez'amaanyi abandi otegekebyo olunaku ogambe nti nnume gakuwedde okuna omwana ayimirire wali nange enyimirire wano tutandika okuwanda baye balondeko kwanza ekintu kisobola kakali mami Urbanizing okose naye okugulawo edduuka nnume yakyalo influence yebadde ekya influence yaffe ffenna tebadde nnene because twakikola kuloki and we took our time to do it. Remember the time you came to us twali already tuli mugikola so tugikoze ku pesi yaffe. December was a very very busy season so to time ne influence egenda kujja kati kuba tumaze so we have to give everyone busy onansonyiwa mami okusala mu kirimi nga n'otulututubula tuyingira matulutulu mu kinywamboga eyo gambe mwana wa kakati 2026 yatandise 2026 strategy eri etya gwe nga nnume yakyalo mu Urbanizing company strategy ombuzizaamu mpozi kwogere mu Lufalansa like kale kyembuuza eggoolo ye eri etya mu business eno gyongerako okugifunamu byonna zingira wano ogyongerako yo nga yongera gyongerako nga sinza agenda okugyongerako okujjako baclients baffe ababadde banoonya nnume yakyalo nga tebalina we bansanga wakati wano bagenda okunsanga nga kitegeeza anoonya nnume yakyalo nze ng'omusajja yagobebwa eruka sikyalina kyentundu okujjako keeki ate waffe ekiwaatule ozi ne mami asobola okweyongera obannyonnyola ekifu banze n'ensonga y'amakubo gano gankonfuzingamu naye ababuulidde dda tofaayo watangondezaamu kakati obugambo nga bubiri buwerekeza eri
baleki bakyanti bamwe ne bafa ba clients mbebaza pozi n'ensobi zetubadde tukozeemuko nga babanayisi mani okudulayingamuko abantu bakola ki bakakompleyingako naye mpozi wagwe mukama wange badde nkusaba basuubize nti abantu bakukyusibwamu nabasuubiza dda oyinza okubongera ogwokubiri nabasuubiza dda tugenda kyusaamu ateka erukayo n'abaddeyo bakompleyinge mwali tubasapootinga tezijjira mubudde naye nga ki ekintu bagamba babadde tebannakisanga walala jjukira edda nga tukyali bato twagendanga ku mikolo ne tuyayanira keeki y'embaga nene mbudde buno obw'emyaka emikulu abasajja basigala bakyayayanira keeki ya banayisingi mbwe kumukanga kalumonde kana akafa akakube ali akaabula mwana wa muzeeyi kakati nga tumaliriza mpwaniraamu kampuni eno ebigambo nga 2-3 kampuni yaffe eno terina nnyo ssente naye ate ebintu byekola bitunkana n'omutindo kati bugambo ki bwinza okukozesa okukijjayo ekifaananyi ekintu ekyo mulimu gujjayo bulungi omulimu gwaffe obugambo obwo bwotera okukozesa mu luzungu mu luganda mu lufalansa gweyogera lwosinga okwo naye ekingereza kinkonfusing atuwa oluganda kampuni yaffe eno sisuubira nti ey'amaanyi oba yeyali esooseewo naye obudde buno yeringa eriidinze ekyakiwakanya akiwakanye naye nga by all means bange badde ekyalina ekigulamu abanayisinga abasuubiza okukola ki mpozi ate neeyongera baye bannumya emitwe bagamba nnume yakyalo yabaki banange teri kye nali mbadde kati bubanga gweweeyita nnume lwaki nzooka eri enkyate n'ompita nnume nga naawe oli nnume ekitegeeza nze nnume ne respect eyo nayo bagindekeremuko mwana mpozi neeyongera okutumira ku mwana waffe owerukayo omuyebiseki oba omutegeera kubanga babeeka beeka mumanyi naye ate nesekyewakola ki Mickey Make yayimba namyalo omulugo kuba ne videos zaffe akola ki asilikinga kwanza ate yagala kwagala obulamu bukole ki bukugondere takungamba ate ntumira oli ate nga nze takola kitanjagala nakobeera mukazi mulungi ng'olabika bulungi naye nga tonjagala fazali ngenda n'oli omubiri nga nalwala ne banteeka ku kitanda yajja okujja nnyiga enyigo ku mubiri tugambe Mike ekitegeere wannamyalo omulugo banzi wali ebikanga nnyo ate gwe omujogereko oyo owuwa ate nga yange nina owange Ula nedda. Alright, tubagala nnyo basket events tubadde tujja kuba twongera okubawa embeera yonna netambula naye nga tubadde nnume yakyali organizing nnume yakyali mumuwulidde gyali tannagwa waali Daddy Praise obulamu butambula butya naye webale kunyirira tulabye abantu bangi abeeyunze ku mukolo guno ogwaleero nga nawe mwekusangidde soka twogere ku nkolaganayo ya Banansi mujja mutera okwemanya tukutya ebbanga kati lya myaka ng'ebiri yasokera ddala n'akola keeki ya birthday y'omwana eza 6 years kati then kati nyongera n'ogwaddako kati ekyo ne tubeera nga tu communicatinga ne tunegotiating about okubeera ye ambassador waki so omuto tuyinza okugamba nti ye young influencer we era nga ambassador wa Urban Icing out there as we talk right now ye brand ambassador bana ekintu nga kyamaanyi nnyo kakati sofa twogere ku products za Banansi osanze otya nga kwatira zikola cakes bannange waziriddeko cakes masavu kanze kankubulireko cakes masavu olaba cakes batugamba nti maybe cookies bintu nga ebyo mbeera by'abantu baana bato biki naye bw'omala okulyako kyewunyisa njawulo oyinza ofuna kyebayita sweet tooth ebintu byakola so bambigire ezo bagamba kubanga ebintu byakola kakati so kati mu mbeera eyo Bannayuganda bali kukiraba nti watugudde wano branch empya kati gwe nga ggwe onakuwalira babuulira embeera nga bweyinza okutambula okusinza kuggwe ku musifo nga bw'okiraba wootuukira woofunira si byate kwegamba obwangu bwabwe bw'okola order nga leero 2 days time ekitegeeza actually n'ekitonoko okusinga awo olw'ensonga bangu
ate ng'ebintu bye bakola biri ku mutindo. So omuntu ali eyo kiyinza okugaa nti embeera eri wano y'ey'omutindo ogusemberayo ddala waggulu. Waliyo ba luxury clients babeereyo nga bagamba munnange saagala kujja biki ebifo nga bwe biti munnange ekifo kye tulimu ndowooza wakitegedde location kiwaatule kifo kirungi otuuka customer care kubo kwennyini si ate n'oyingira munda atekkirira wano n'oyambuka nedda kiri ku agamba embeera ya luxury ekifo kifaanana bulungi abakolamu balabika bulungi akantu ako kakulu gotegedde akati sofa nga tuvuddewo kwa Banice twogereku gwe ng'omuntu ne muwalawo praise ono kijja kyama okujwayo kati bwe idea okijja okana kanake content bwati mbadde nina kye nnina mu mutwe nga ngamba nti nyaako nkwe full story tukole like we gazette day we sit down ku breaking la down ebisinga ogamba okole guni nga tetugaya tubingirako wano wabicha we full story maybe praise tubuze how are you? I'm fine. What's your full name? Jairus Praise. Yeah. Hey, so buze kuba fani. Say hi to them. Hi. Okay. Kakati tuli wano kwa Banice Brand opening ya duka lye. Embeera yeeyo. Era omukulu abanyonyodde embeera nanga bwegenda okubanga era nga ye. Already akozesa ku products zino era nga nyambasada gyenawo. Yeah, top notch. Tuyinza okugamba. Embeera namugitegedde wabula mukyemba mukola mujebuze mu supporting naawe ali ku page ya ambassador. Musoyitirayo orders doza. Exactly. You can go through the account and maybe you see the numbers are always there kuyaabwe kuzafu osobola okujja n'obuuza kyewetaaga omumanya then tukudirecting omukulu n'abeera nga akubreaking down kyonna kyoba weetaaga. So baclients ndowooza bo baba beetegeera nti abagala wedding cakes abagala snacks ewaka n'emigaati anything that is baked. You understand? Basically, you can just come through, check out icing or jakubo. Amen. Yes, sir. Kakati brown skin events ko tubadde tubatunga okukolera ku bantu abe. Naye njakubuuza lwaki mweta brown skin? Nsusu. Muntu nyigiriza naye yakola black skin. Nsebo. Mbeera nga bw'ojja naga abantu bangi nnyo abazze olunaku olwaleero obaawo mukyala nakola emikwano n'egyenjawulo era wano wondala nine omukulu lweta MC Kasmir. MC Kasmir embeera egamba kimu oli fresh. Gaba mateeka kubeera fresh mateeka era oli fresh. Amina kasitookuba staff. Mbadde mpitayitamu nenkulengera njagala okumanya Banice kumtegeera oteramu kulagana Banice mukwano gwange tetubadde ebbanga naye at least kabanga kemanyireko muntu mulungi ate muntu ayagala abantu muntu ayagaliza ate muntu mukozi nnyo nnyo abatonga abo mbanjagala okubabeera close era bingi byomuso omuyigirako ate nembanga munamuyogera mu maaso. Katugambe nti wamumanyira mu business eyokola cakes oba wamumanya before? Ate tuli bintu bya mikolokolo stili akola ebintu birayi cakes biki ate emikolo gyebulako cake emikolo gyebulako bakery and all that, so definitely that we connected somewhere somehow. Connected. Yeah. I know. Kakati otera okozesa ku products ozisanze otya gwe nga So far my best are the cookies. Zigule ate daddies zo nungi ne bakuba siri muntu nnyo ali cookies ate cakes nazo nagimamanikotokola mpate nungi masavu urban icing akola ebintu nga masavu olina omanya era gwabulabulabi ku social media wandibadde omukubira akasimu n'obako kyomugulako you testify otegeere kakati kati nga tumaliriza kandi kikosobola like baka kibowereza about Banice nga company y'Abannayuganda abali etolodde bati gwoyogedde so basa okuwuliriramu dani omuntu omulala yenna abaddeyo n'ayogedde ekisokero yanjagala bonna abakyala ng'okyali muwala muto teweetuulako sawa yeno sawa yakola Banice mumulabye mukozi bagambye era amanyi ne gy'alaga kitegeeza
naye oba ku kiweekulamu ne weekulamu omulimu a passion yo kubi no franchise yeno ko kalungi nnyo kali convenient mujja mu supporting bagamba ba Uganda build Uganda definitely yanza dwengula cake cookies no enkuga byonna bigwera wano oyogereddeko wali ku connecting tukuite nume yakyalo eyokubiri ekibuzo ng'ekyo jja kyebuza mu luzungu muluzungu kidda nume yakyalo mu luzungu baba bakiyita batya aha kade ekyo kiveeko okalumiza obulamu kale obubaka obusemba buweerezayo eri badala naye nga bannayuganda bambi mwebali kusapoti nga ban icing mwebali kwagala FC Kasmil weyagaliza ffenna bagamba ayagaliza ofune ojja kubaako kyotaddewo nga weetaaga abantu oba nalina kyentaddewo nga neetaaga ban icing nga nkolere tutegeera ebintu bya collective tetweteekawo kufutwa waliwo mbozi enjagala okunoonyako twogereko nabe mwaguddewo ekibiina awo ekitambula ng'era kiraga kiconnectinga ba media bagiyita entertainment and media house buli muntu akola ku TV ne radio twakikoze tutafu nga ffe tubere n'eddoboozi emu atujja kunayo twongere okulambulula abantu kuba abasinga baleyo ba DJs ba hosts baani baleyo ekintu tebakitegedde ate ebigambo bingi ebigambo birina okubaawo abanayuganda baba bakitegeera ebigambo bijja tebisobola bbulawo ekyo kiri automatic toyanza nnyo obudde bw'otuwadde omutima mulungi ebale kuba musajja w'amaanyi ebale kubeera naye yanza kunkyazaako